mbatuusako okulamusa okuva mu kitongole kyaffe ekya National Identification and Registration Authority. Amakya agaleero era nzize nate nyongera okubalambika wawe tutuuse n'omulimu ogw'okulabika nga tuwandiisa Abannayuganda bonna abo abali wano mu ggwanga ate oboolyawo n'emitala w'amayanja. Okutandika njagala kubawa progress wawe tutuuse n'omulimu guno. Project eno yatandika nga lumu omwezi ogwokuna 2025 nga twatandika ng'okuwandika kuno kwali ku office zaffe ez'enjawulo awamu n'okukola okukyala mu bifo ebitongole eby'enjawulo. Awo nno ng'ennaku z'omwezi 27 ogwokutaano ne tusenguka ate ne tujja gye muli eyo ku parish zammwe nga gye tubadde tuli okutuusa na kaakano. Mu nteekateeka project eno twagiteekateeka nga yakumala emyezi 6 nga wenjogerera amakya ga leero tubuzaayo ennaku 24 zokka project eno erabike ng'ekoma ku parish eyo. Tekitegeeza nti bwe tuva ku parish nire ejja kuba evuddewo oba okuwandiisa abantu kujja kuba tuvuddewo. Nedda, buli lunaku tuzaala Abannayuganda balala babadde ne gye bali mu mawanga gye tutaatuuka, so okuwandiika kujja kuba kugenda maaso naye ng'olina kugoberera eri ku district office ya NIRA. Kale gwayagala okuganulwa mu nkola eno ng'oyagala bakuwandiikire ku muluka sambya olabike nga mu nnaku zino 24 ze tusigazza weewandiisa oba oleeta ab'ennyumba yo. Nabagamba tweteekemu enkola eya Samwiri egamba nti nze n'ab'ennyumba yange tujja kwewandiisa tufune enniini gavumenti etumanye ate oboolyawo tusobole okufuna obuweereza mu ggwanga lyattu erya Uganda. Njagala kwebaza n'okuyoyozayoza aba district abakulembeze omuli ba DISO, ba RDC n'abakulembeze bonna ab'enjawulo ababadde abasaale ennyo nno ddala okulabika ng'omulimu guno gutambula bulungi okutuusa na kaakano. Ensonga ey'okubiri gye njagala okwogerako y'ensonga y'okugaba endagamuntu abo ali awo n'ensonga y'okuwandiisa abaana. Abantu bwe tuzze tubawanika okutuuka kaakano twakafulumya endagamuntu obukadde 3 nga zino twazifulumya nga gye ziri eyo ku district ez'enjawulo. Awo nno njagala kubalambika bwe nti nga bwe nabagamba nti ebyuma ebyo ebiwandiika by'ebyuma ebimu ebigaba ate okwewala okutaataaganya obuweereza ne tugamba katumale omulimu gw'okukunga abantu okubawandiisa kwe tuteebereza nti ku nkomerero y'omwezi guno gujja kuba guwedde ate tutandika omulimu feezi ey'okubiri ey'okugaba endagamuntu zino. Naye bw'oba eyo ng'oli mu bwangu nga tosobola kulinda nga gw'oyagala kugikwatako osobola okutuukirira ofiisi ya NIRA etwala ekitundu mw'obeera. Okugeza bwe baba bakuwandikira mu Kifumbira wano mu Kamwokya ng'ofunye message ekugamba nti endagamuntu yo yafulumye, osobola okutuukira ofiisi ya NIRA etwala Ekifumbira wali ku Lumumba Avenue endagamuntu yo n'oginona. Naye ate bw'oba nga transporta ebintu bya lupiiya bizibu nga tosobodde ojja kulinda bwe tunaamala okuwandika ku ekikungu ate tuyingire feezi ey'okubiri egaba endagamuntu. Kale abaliyo ng'ojagala mu bwangu nga message ogirina tuukirira ofiisi ya NIRA etwala ekitundu oba district gy'olimu oginone. Okugaba endagamuntu mu mpola kugenda mu maaso naye nga tulindidde nti ku muluka tumale okubakunga okwewandiisa ate tuyingire omutendera oguddako ogw'okuzigaba. Ku nsonga eyo sisobola kwogera ku bakulu abaasaba endagamuntu ate nga baagala okunona nga soogedde ku nsonga y'abaana. Nzize mbafalaasira nga mbabuulira era nga mbasaba era nga mbakubiriza. Kati nze ng'omuzadde amanyi amakulu g'endagamuntu nga ndi muwandiisa w'abantu era nga ngaba bbaluwa z'obuzaale manyi amakulu agali mu ndagamuntu. Uganda ya leero nga mmeeya waffe w'enkokonjeru bw'atera otugamba enyuma olina endagamuntu, enyuma olina ebikwogerako. Awo nno kya bulumi nnyo okulaba nga gwe omuzadde weesuulirayo gwa naggamba. Omwana wo wali wadde omukisa okuganyulwa mu birungi nfanfe n'omumma. Awo nno emikisa gigenda okujja ng'oyagala endagamuntu y'amangu. Mbadde mbagamba nti mu wiiki nfuna essimu ezituuka mu 10 entono ennyo zitera n'okusingawo ez'abantu abampeereza obubaka nga baagala nniini ez'amangu nga baagala endagamuntu ez'amangu. Tetusobola kukula bwe tutyo. Nabagamba nti ekisinga obulungi ekiwandiiko kisabe nga tonnakyetaaga. Mu lufuutifu tugamba nti omukisa gulinga omukyala omulungi.
bw'aba ayita ate tajja kulonda gwe sserulungi omala okubeerawo alyoka ayite bw'aba ayita ajja kuyita ate abeteefuteefu be bajja okwewangulira omulungi oyo kale nno tuteekateeka abaana baffe nga tubafunira ebiwandiiko ebiboogerako oba oliawo emikisa bwe gijja kusanga beeteeseteese bulungi ensonga y'okuwandiisa bannayuganda abali emitala w'amayanja nasoose nakusekanga nti eriyo abantu nga bwe balaba nga tulanga okuwandiisa kw'abantu bano emitala w'amayanja bo mu ndowooza yabaga nti abo beenoonyeza byabwe oba oli abakozi ba gavumenti bagenda kuganyirwamu naye njagadde okugamba abantu nti ekintu kye bayita right eddembe ly'omuntu toyina kyosobola kigeregeranya nalyo omunnayuganda ali emitala w'amayanja munnayuganda nga ggwe era naye gavumenti erina okumuweereza awo nno abantu bano tujja batuukako kuba bantu baffe era bannayuganda baffe era baweereza eggwanga mu ngeri enjawulo nga baweereza akasente mu luzungu lwe tuyita remittance oba nga bakola n'ebintu eby'enjawulo babaweerera era bantu baffe baagala okuleeta enkulaakulana awaka ate nga awatali endagamuntu oba oliawo ebyo tebajja kusobola kubikola awo nno abantu b'e Germany tuli mu kkubo twatuuse dda ng'ennaku z'omwezi 7 enkya tuli awo Berlin okuva nga 7 paka 9 bwe tuvaawo tugende Cologne 11 paka 13 tweyongere Frankfurt nga 11 October tuvaawo tugende Nuremberg nga 12 paka 13 tugende Hamburg nga 15 18 ate tukomekereze Munich nga 15 paka 17 ate abantu abali e Bufalansa tujja kuba mu kibuga Paris wali ku embassy nga 13 paka 16 October tugende e Brussels ku embassy nga 17 October ate tumalire e Amsterdam nga 18 ne mu kibuga Ghent e Belgium nga 19 awo nno twagala okwebaza ne ssekwebaza aba Ministry of Foreign Affairs babadde basaala ennyo okulabika ng'obuweereza buno bubatuukako twebaza ab'e Qatar twebaza ab'e UAE twebaza ab'e Saudi Arabia Australia Burundi Kenya South Africa Tanzania Canada China ne United Kingdom ng'eyo yonna gye tuvudde tuleseeyo kit okulabika nga ba embassy beeyongera okubawa obuweereza buno era bw'oba oli eyo nga mu nnaku ze twaliyo tewajja tuukirira ba embassy yo oba bakubira essimu bakubulire butya bw'osobola okwewandiisa ate naawe obeera omunnayuganda ajjudde ayina endagamuntu ate ofune n'obuweereza mbeeyanziza nnyo mbeeyanziza eddala